Tebinagwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate asimbudde okuva e Kamwokya okwolekera poliisi y'ekira gy'agenda okusinkanira abakulu mu National Platform ba leaders okuli spokesperson waffe omukulu Ssenyonyi ne Gyebasibidde Lubongoya abakwatiddwa enkya y'olunaku olwaleero era bwe batyo ne batwalibwa ku police ekira gye bali essaawa zino. So Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi abitaddemu engatto bwe togoera kati ng'asimbudde ayolekera ekira. Luno olutalo si lwakugwa kati era nga tukutegeezayo seeti buhabulwa nti kyonna ekiddako kirinde anti okutte abantu baffe ng'olowooza biwedde. Mukwano tebinagwa tusimbudde ate tukujjira. Museveni n'obusirusiru bwo bw'ogenda oleega bw'ogenda oteeka ku bannayuganda tukutegeeza nti ojja kkakkana oba oyagala oba toyagala. Eno Uganda si yo, eno Uganda ya bannayuganda. So bannayuganda balina embeera yonna okulaba nga basobola okwerwanirira oba okulaba nga bagatta amaloboozi gaabwe okulwanirira eggwanga lyabwe. Tetugenda kukkiriza kutufuganga abatategeera, kutufuganga abasirusiru, kutufuganga abatasobola kuyimuka kweyogerako era kutufuga nga bitasoboka. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi asimbudde baganda bange ayolekera kira kulaba bantu be bakwatiddwa police era nga kino tetumanyi we kigenda kuggwa, tekimanyi olunaku olwaleero kigenda kuggwa kitya naye nga ffe tusimbudde ekijja kijje. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ye amaze okuba ng'ava mu mbeera tebuhabulwa tukuyisa emirundi emeka tebuhabulwa yoseeri tebuhabulwa baako kyokola ng'obudde bukyali kubanga ogenda kakasa nti bino bye tukugamba si byakugamba mu bugambi wabula tukutegeeza obeeko ekyenjawulo kyokola obeeko ekyenjawulo kyokola amangu kati kubanga utalo luyinza okuva wano muganda wange naye gwe tomanyi bannayuganda nga bakooye olutalo lusobola okuva wano from nowhere n'ogamba bannange kikino ate ekituuseeko lwaki mukutteko. Tusimbudde baganda baffe ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kyolekera kugenda kira kulaba bantu baffe bakutte batadde mu buduukulu bwa poliisi abadde batalina musango. Bino Museveni abirowooza nti byakusaaga, munnange tetukyalina kusaaga gy'oli. Museveni tukutegeeza tetukyalina kusaaga gy'oli, tewakyali kusaaga naawe, tetukyalina budde busaaga naawe. Yes, President agenda kuba atutegeeza embeera baganda baffe be batadde ekira gye balimu ate era asimbudde. Kaakati awo Museveni oba ogambayo ki? Tolina kyozzaako, tolina kyogamba, tudize eggwanga. Ekisukira ddala kituufu ky'abakulembeze baffe okuli Secretary General wa National Unity Platform, okuli omubaka w'e Nakawa, ate chairperson wa Kosase, ate ng'era ye mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Honorable Ssenyonyi, ne bannakibiina abalala kubaddeko bannabbiiri n'abakulembeze abalala bamembers n'abawagizi bangi bakwatiddwa era bakyasibiddwa wano police station ey'ekira. Tusobodde okudimandinga n'okusaba okubasisinkanako sofa twakayogerako n'abakulembeze tulaba kufuna access kwabo bannakibiina abalala abakwatiddwa naye nga buduukulu babadde batuwuubira nga tubalengera naddala akaduukulu ak'abakyala ak'abaami tekuli dirisa litulabyeko naye tusobodde okwakiseesingako bwe kubadde abakulembeze ab'okuntiko nkonfaminga nti bakyasibiddwa wano mu kaduukulu munda era ekifaananyi okusira ekifaananyi babagyemu buli kyebalina babagyemu engatto bali mu kaduukulu naye mu kuba akiseesinga tudimaninga bateebwe awatali kakwakulizo konna kubanga ffe kyetuwulidde twesanze babatusiza wano ku police station newankubadde nga n'ekibiina ng'NUP kyabadde n'enteekateeka ez'okusaba olunaku luno lwa independence naye twesanze nga n'abakulembeze bonna abakulembedde n'abasooseeyo bayolebbwa. Abamu tubasanze wano ku kira, abalala tetaba kutegeera basibiddwa luddawa naye mu kudimandinga police of course evuddeyo
ng'etaliwo cameras eyagala okubakozesa yo kyeyise statement nti nga waliwo kamera okubajjako simanyi fingerprint tubagamba nti ekyo tetukimanyiyo mu tteeka ate mu Uganda buli munnayuganda alina national ID already fingerprint ze gyeziri mu kitongole kya NIRA era kyekimubeeza ne national ID nabwe kityo ekyo tukiganye era abamu ku bakulembeze wefulumidde nga bagibwako statement secretary general n'omwogezi w'ekibiina kyetudimandize ne statement eyo beba bagyekolera of course poliisi byebadde ebabuuza ku byekwasa kyebayise inciting violence oba mu Luganda kyebayise nti oba okukuma omuliro mu bantu of course tubagambye nti bo bakulembeze ate abategeera abasobola okwekolera statement era be bagyekoledde mukono gwabwe ate nga statement yaabwe teri mu kirala kyonna just gamba nti bakulembeze era bakwatibwa kyebamanyi kibakwasizza kubanga tewali nsonga ebakwasizza tukyadimandika okuba nti bano abakulembeze bateebwa abatandika kwakkulizo of course poliisi abakulembeze betulabyeko officers bakyetola buli omu agamba tulinda mukama waffe tetumanyi ani gwe boogerako nga mukama waabwe naye nga ffe tudimandika nti bateebwe bunnambiro abatandika kwakkulizo konna n'okuvumira okubakwata kindese batuwadde oba oliawo sigino nti bonna abakwate bagenda bajjako statement naye kyetuwakanya kyekyobajjako statement bo mu ngeri gye baagala ey'okuteekawo simanyizi cameras tubagamba eyo si statement gye tumanyi mu mateeka esaawa eno tetusobola kubala muwendo naye bokka bendabyeko bokka basukka bawere 15 ng'obaliddemu n'abakulembeze naye tetumanye muwendo gw'abantu abakwate kubanga seero ey'abakyala nzigale tesobodde gyakusesinga seero ey'abaami badde bafulumyako bwe basobola ate nga bwe babazaayo ate tutegeddeko nti abasinga abakwate batwalibwa bifo bingi ebyenjawulo kubanga babadde bakwata babadde banjawulo of course tukampinze wano kubanga babadde bataddewo embeera nga balekomezawo obumotoka buno obulinga bu prison nga bamaze n'obateeka mu bagano bafulira bibandi nga no olwedde bali wano ate mubatwala luddawa so ndowooza ne beekuba bannamateeka babaka ne bana NP bakwatiddwa ki ebigenze mu maaso mu ndagiro ekisokera ddala kituufu kyabakulembeze baffe okuli secretary general wa national unity platform okuli omubaka w'enakawa ate chairperson wa kosase ate ngera ye mwogezi w'ekibiina kya national unity platform honorable Gyebasibidde Ssenyonyi ne bannakibiina abalala kubaddeko bannabbiiri n'abakulembeze abalala bamembers n'abawagizi bangi bakwatiddwa era bakyasibiddwa wano police station ey'ekira tusobodde okudimandinga n'okusaba okubasisinkanako sofa twakayogerako n'abakulembeze tunaba kufuna access kwabo bannakibiina abalala abakwatiddwa naye nga muduukulu babadde batuwuubira nga tubalengera naddala akaduukulu ak'abakyala ak'abaami tekuli dirisa litulabyeko naye tetusobodde okwakiseesingako bwe kubadde abakulembeze ab'okuntikko nkonfaminga nti bakyasibiddwa wano mu kaduukulu munda era ekifaananyi okusikira ekifaananyi babagyeko buli kye balina babagyemu engatto bali mu kaduukulu naye mukuba akiseesinga tudimaninga bateebwe abatalika kwakkulizo konna kubanga ffe kyetuwulidde twesanze babatusiza wano ku police station newankubadde nga n'ekibiina ng'NUP kyabadde n'enteekateeka ez'okusaba ku lunaku luno lwa independence naye twesanze nga n'abakulembeze bonna abakulembedde n'abasoose bayolebbwa abamu tubasanze wano ku kira abalala tetunaba kutegeera basibiddwa luddawa naye mu kudimandinga police of course evuddeyo ng'etaliwo cameras eyagala okubakozesa yo kyeyise statement nti nga waliwo kamera okubajjako simanyi fingerprint tubagamba nti ekyo tetukimanyiyo mu tteeka ate mu Uganda buli munnayuganda alina national ID already fingerprint ze gyeziri mu kitongole kya NIRA era kyekimubeeza ne national ID
nabwe kityo ekyo tukiganye era abamu ku bakulembeze wenfulumidde nga bagibwako statement Secretary General n'omwogezi w'ekibiina kyetudimandize ne statement eyo bwe baba bagyekolera. Of course poliisi byebadde ebabuuza ku byekwasa kye bayise inciting violence oba mu Luganda kye bayise nti oba okukuma omuliro mu bantu. Of course tubagambye nti bo bakulembeze ate abategeera abasobola okwekolera statement era be bagyekoledde mukono gwabwe ate nga statement yaabwe terimu kirala kyonna just gamba nti bakulembeze era bakwatibwa tebamanyi kibakwasizza kubanga tewali nsonga ebakwasizza. Tukyadimandika okuba nti bano abakulembeze bateebwa abatandika kwakkulizo. Of course poliisi abakulembeze bwe tulabyeko officers bakyetola buli omu agamba tulinda mukama waffe tetumanyi ani gwe boogerako nga mukama waabwe naye nga ffe tudimandika nti bateebwe bunnambiro abatandika kwakkulizo konna n'okuvumira okubakwata mbese batuwadde oba oliawo sigino nti bonna abakwate bagenda bajjako statement. Naye kyetuwakanya tekyobajjako statement bo mu ngeri gye baagala ey'okuteekawo simanyizi cameras tubagamba eyo si statement gye tumanyi mu mateeka. Esaawa eno tesobola kubala muwendo naye bokka bendabyeko bokka basukka bawere 15 ng'obaliddemu n'abakulembeze naye tetumanye muwendo gw'abantu abakwate kubanga seero ey'abakyala nzigale tesobodde gyakusesinga. Seero ey'abaami badde bafulumyako bwe basobola ate nga bwe babazaayo. Ate tutegeddeko nti abasinga abakwate batwalibwa bifo bingi ebyenjawulo kubanga babadde bakwata babadde banjawulo. Of course tukampiriza wano kubanga babadde bataddewo embeera nga balekomerizawo obumotoka buno obulinga bu prison nga bamaze n'obateeka mubagala obafulira ndibandika no olwedde bali wano ate mubatwala luddawa so ndowooza ne beekuba mu mutima ne babazaayo mu seeruzi munda tebannaba kuteebwa era ne bamaze okukola statement yaabwe era bazibbwa mu dduukulu munda. So fe tukyaliwo tudimandinga bateebwe abatandika kwakkulizo konna kubanga tebalina musango gwe bazizza. Ate ekyokubiri ekyogamba nti babajjako fingerprint ekyo tukiganye ate n'abasibe bennyini nabo bakikoze eki nabo bakiganye nekyo bakozesa statement ku kamera ekyo twakiganye era ne bakivaako. Tebukabulu agenda kumekereza yajjusizza abantu baffe bakutte olunaku olwaleero abadde tabalina musango batulugunyizza bakozeeko ebikolwa eby'ensonyi byonna nga bwe tubirabye ebibadde bigenda mu maaso mu bitundu eby'Kamwokya olunaku olwaleero. Mbeera tebadde nnungi, abantu baffe bakwatiddwa bubi, abantu baffe bakubiddwa era essaawa zino omukulu David Lubongoya awamu ne spokesperson waffe omukulu Ssenyonyi bakyali mabega wa mitayimbwa nga tebannaba kuyimbulwa okutuuka essaawa zino. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi ategeezezza eggwanga n'atusuubiza tubeere bakkakkamu era essaawa yonna alumba kugenda kira poliisi kuggyayo abantu baffe bano abawambiddwa. Kino abakyassanyu nnyo nga Kyagulanyi Ssentamu Bobi ate ayimukiddemu kubanga Museveni empuutu z'ayagala okukola alowooza bannayuganda nti tusirise biwedde era buli kimu kiwedde. Nedda ssebo tebinaggwa ebyaffe tebiggwa bwe biti. Genda kakasa ki ekibakwasizza ate era olina okubayimbula bunnambiro oba oyagala oba toyagala. Ne Uganda si yo Museveni, Uganda si yo wewaawo otwesibyeko naye tukutegeeza lino eggwanga liriko bannyini baalyo ate bannyini baalyo be bannayuganda abayayaanira enkyukakyuka abayayaana okufuna eggwanga lyabwe abayayaana Uganda yaffe enulwe abayayaana okulaba nga balina ettaffaali ery'amaanyi lye bateeka ku ggwanga lyabwe. Tetugenda kubeera nga tutambulizibwa mu katambaala ng'otusibye akatambaala ngeno wobba eggwanga lyaffe olw'okuba nti tetuyimukiremu kubaako kituwogera. Ekyo twakiganye. Tugenda okwerwanako okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka tununule eggwanga lyaffe. Luusi si byangu naye tuba tulina okusigala nga tuli bagumu ku lw'eggwanga lyaffe okusigala nga litambula. Museveni atumanyidde nnyo, Museveni atujooze nnyo, Museveni atukozeeko ebikolobero bingi mu busirise bwaffe n'okumukwata empola alowoozezza mbu munnange afuuse muwanguzi era alowoozezza nti ebibye biteredde naye tumugamba yeerimba. Bannayuganda ffe abalina se esembayo ku ggwanga lyaffe era tugenda ddirwanira. Simbula taata Kyagulanyi Ssentamu.